mbuze naye mbadde nina bimmaliriza ebimu mubiramako kammwe kano You're smart, why not? It was new to my ears. Kubanga msingi amanya amateeka tubeerawo nga tunoonyereza amateeka, so I didn't know. So they used that, like they took advantage of that, and the fact that I was telling them sikimanyiiko ekyo, you know, they thought of by some sorry. I just walked away because I had a meeting even there. But I got my passport. Waliwo abantu bangi abakola simuntu omu yaba office nyingi kitegeera, so nafuna omulala nankolera, so I have the passport because nga baginyima just very idle. Ate first of all baba tulayina mirimu kuba tosobola kubanga olina okubeera okugenda mu office okole nongamba mbu olina obudde odde ku nsonga ezisakwatako tewabaddewo olyawo nvuma. You get those are, you know, unemployed people, so I don't give a damn. Nze nina omulimu nkola. Yeah, so when I put up a picture and you decide to attack me on my picture, you're already following me. You're a loser already. Yeah, so ntebikyandya. Okay, kugamba akasembeyo ba fans bongo bayita ku kivulu. Katimba kuyomba. Tulanga ko kabe. Kambi temwerabira kujja ku 9 September Erugogo Cricket Oval Fire Concert. Nwangi Fire Concert. That's the hashtag.
Winnie Nwangi fire concert kimwerabira kujja wesale bonaona akaliwo akuwulira ng'onaatumira mu bulungi dansi oba oyambala abantu bakumanyi ku kwambala wajja kukyaza winga osamudde dress code 10 batuko balirire mu kati bajiga kati nali nzize kuyimba fire dance bangi kakozese tumanyi omukyala amakulu waliwo ne kakozese omusajja mukazi so domestic violence si kintu kipya mu matuuka maaso naye waliwo omuntu abeera like kubeera mu bufumo naye ng'okimanyi tebina gyebulaga oba gwaliwo naye n'osigala kimwanyisa so I think umuntu abeera relationships with domestic violence first of all omukume gwe bakuba aba yalonza eyo love tukuze tukimanyi even in our culture bangi abakazi bakula nga balowooza omusajja bakuba batakubye abatakwagala so today we have our voices, but it is to speak up. It's not just about domestic violence. I've been to Abawala, Nebayitamu, Nebachiokura, because family over something. So but today we have voices, we have organizations, we have to come out and speak because so no radio domestic violence tukubeera abantu bona akiyitamu eyali akibaddemu ekya domestic violence. It's about time you speak up. We shall get you help. I have an organization which is seeking to end reproductive sexual assault all over the world, and that is because navayo nenjogera annabyogera okuyamba oyo omwana w'obuwala ali wabwereyo yeetunuulira n'agamba sobola kwogera mubupaawa. By the way, waliwo n'okubeera mubufumbo naye ng'obupaawa kusobyako. Yeah, it's there. Waliwo kubanga muli mu relationship naye nga paawa kusobyako because at the end of the day si kintu kyovu oba tokikiriza oba tokikiriza, so still baba bakusobyako ne bw'obeera married. Even if you're married, somebody can still sexually harass you. Someone can do anything to you. So if you're going through the same thing, if you're going through anything you don't like, forget it's not just domestic violence, it's not just sexual harassment, it's anything. Bengo omuntu kyotayagala ng'omanyi bali mu kibula olina okuvaayo n'oyogera nofuna obuyambi. We have human rights advocates, we have everything in the world you need to report. So wavaayo n'ogera kusagwa mu wandiika, but you didn't mention anyone, but wizo navayo nakwata atuna immediately. Wizo muganda wange wizo nabo saawa eno bayita baganda bange, and samentioninga linnya lya muntu naye waliwo incident eri mu kugenda mu maaso. I've never been anyone siina butuukirivu bumanyifu okugamba no kyekibasa muwandiikayo embajje okujjako okugamba no oba waliwo ekintu ekisali kugenda kyogere bakuyamba because when you look at it, Mama Abba yali. So I respect that. Mama Abba so I've never attacked this one. He's my brother. No, I've never ever you can always talk to us. So. And I don't think he attacked me. It's yaraba pressure ngemufikide nyingi za Mama Abba bwe yali ashitayageze. Mubona nalonda mukwe Mama Abba teyamuddamuko wamula yarabamu. Nangamba anti omanyi mu family nga mubeera ba Luganda naye nga buli bwe mutafuna
okutakaanya waliwo muganda omu gw'olumba n'ogamba naye gwe so naye nsuubira naye yasanga nga nze muganda we gwasobola okuyiikiriza. He's my brother. I love his voice, but if we were obuzibu, definitely we all need help. And yeah, I wish. But some people n'abagamba mwena abadde bamuluubirira temuddamu. It's because temwavaayo kumuluubirirwa from the start. Newe badde bwaba bivuddemu tewali yamukwira kasimu kyokka mudde eno just muteeka ennyindo zammwe zitajja. Ennyindo yange ebeera weeyina okubeera naye ng'abakyala tulina okulwanirira eddembe lyaffe. So omukyala munno bw'aba avuddeyo n'ageza okwogera ku mbeera eri ku happeninga, definitely you receive it. You don't fight back. And nsuubira mama Abba engeri gy'ayogera ayina ensonga naye lwaki.